Muganzi Mark Mayanja being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Kakwat 77, declared Kajimu George Fred duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament in Mukono Municipality Constituency and Mukono District. Lunaku lwaleero abagwera omukutu guno tusazeewo tukuleeterera abantu abakomyewo okwesimbawo ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti ku mutendera ogw'enjawulo mu disitulikiti y'e Mukono era nga luno lunaku olusembayo ennaku z'omwezi nga 23 era nga ku luno abavudde okwesimbawo ku lunaku olwaleero kuliko Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni ng'ono ava mu Mukono North ng'ono agire ku bendera ya NUP ne tutuusaako George Fred Kajimu ng'ono agire ku tiketi ya DP ng'ono ali mu kibuga ky'e Mukono nga bano bonna bafudde okulaba nga bavuganya mu kalulu kano katugenda okulondamu ababaka ba Paalamenti. Nominated candidate I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer in Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Kayondo Fred duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament in Mukono County South Constituency in Mukono District. Akomyewo mu municipality luli abadde meya kati agenda kubeera member wa parliament atayogera bwogezi bigambo kyokka naye member wa parliament akola n'olwekyo tuzze kaakati okulaga ab'e Mukono ti ffenna tusobola okutambulira owamu kubanga ekibuga ky'e Mukono kinene ffenna tukijyamu n'olwekyo ekyo kye tuzze leero okulaga nti essira tugenda kuliteeka mu kuweereza obuweereza obugenda okukyusa embeera z'abantu obuweereza obugenda okugatta abantu obuweereza obugenda okubeera obw'enkulaakulana tulyoke tuzimbe ekibuga Mukono kive ku level ya municipality kifuuke city. Ensonga enkulu gye tugenda okuteekako essira n'endala esookera ddala egenda kubeera ya byabulamu. Bwe nali nga ndi meeya ne ttiimu yange twakola kyonna ekisoboka okulaba nti eddwaliro eryo eryali ku mutendero gwa Health Center 4 lifuuka General Hospital. Naye terinaba kutuuka ku mbeera ey'amalwaliro amalala nga bwe gandibadde. N'ekyo obuvunaanyizibwa bwange nga member wa Parliament owaleero okukwatagana n'abakulembeze abalala bonna n'okugenda okusaka wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga lino twongere okukyusa mu by'obulamu. Abantu baffe naddala abakyala ne kaakati abamu bakyazaalira ku biveera kubanga bangi okusinziira ku facility ze tuyina. N'olwekyo ekyo kye kigenda okubeera number 1. Namba ey'okubiri egenda kubeera ku bavubuka kubanga tumanyi bulungi nti abavubuka bangi balina okunyigirizibwa mu ngeri emu oba endala ate abangi tebalina na mirimu. N'ekyo twagala tukozese ofiisi yange eya member wa Parliament tusobole okulaba nti nno buli kaseera tugenda ne tusakira abavubuka. Bwe nali meeya nakola omulimu ogwo mirundi mingi era ne ngenda mu nsi ya Sweden, particularly mu kibuga ekya Vimmerby ne tuzimba youth center eri wano. Naye youth center yagwa emyaka 5 terinaba kukozesebwa mu ekyo kyagenda okukozesebwa. Twagala tumanye buli muvubuka yenna gwe tuyina wano yasomako ki, yeetaga skills ki, ekirala kiki kyakola mu kaseera kano, kiki kyeyandyagadde okukola. N'olwekyo tubeere ne database y'abavubuka bonna tutwale obuvunaanyizibwa okubanoonyeza emirimu. Katonda nate asobozesezza makyagaleero
tuyingidde olukalala lwabo abali mu lukaano lwa Mukono ey'amambuka oba Mukono North. Era kati ekibiina kiddirira kugenda kunyweza abawagizi baffe kubanga kyembagamba bana Mukono North bategeera bulungi era bakuba kusalawo ekyokukola bakimanyi. Uya kabala uya kola koba mavunike azo kukola byale Mukono Banadiki abekumbi Banadiki wanika bendera ya DP mumbaga ya onale mukatimu waniko mwini wanike kumbi kati kokola balemede mutisanja wasekerere basekerere seko zekyuka n'okulakulana. Star Events. Omulaga kutuledde olunaku lwaleero olunaku olusembayo okwewandiisa ye Fred Kayondo ng'ono ava mu Mukono South ng'ono agidde ku tiketi ya DP era ng'ono abaddewo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ono akomyewo okwewandiisa okulaba ng'adifendinga ekifo kye eky'omubaka wa paalamenti nga yono muna DP yekka yawangula akalulu mu disitulikiti y'e Mukono era nga yakiikirira ekitundu ekyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Nagakyusaamu nengateekako ebirayiro nga bwe nasoma kuva mu Nassale P7 senior 4 senior 6 university amanya giga tegaliko kirayiro sikyusanga ku ddiini kirina okuba ekirayiro ekisukyusa eddiini nedda sikyusanga ku kibiina nti era banominatingidde kabonero kalala enkya banominatingidde kabonero kalala n'enkumbi baagitidde era ngisanzeewo oyo gwe bayita Kayondo omukulembeze abeerako naye bamumanyi niwe waba wazibu watya sikyusiza constituency nsigaddeyo Mukono South sikyusiza kibiina nsigaddeyo ku Democratic Party ate sikyusiza nawe ensula wensimbudde olwaleero n'omukyala simukyusiza era nzize naye kakati bwe bukulembeze bwe twagala omubaka nga w'omusanga w'omumanyidde weewe era nzirayo kubazoganya era tukomawo wano n'obuwanguzi nze akalulu nze ngendo keesabira sisubire muntu mulala kujja kunsabira kalulu bwe bagaana owulira nze lwaki ate bawulira omulala era ngenze kugamba bantu byenkoze sigenda kusaba bantu kalulu namu mbeera yakubasuubiza ngenda kubalaga byenkoze kwe ngenda okutandikira ebisigadde mu mbambibuuza. Omulaga tuvudde naye olunaku lwaleero azze okwewandiisa ku lunaku olusembayo ye Fred Samusimba obakula ennume ngono yabadde mubaka wa paalamenti ng'ava mu kibiina kya NUP wabula ku luno ng'yasaze eddiiro oluvannyuma lwa NUP okumuma bendera lyayo n'asalawo ne yeegatta ku kibiina kya Mpuuga ekya Democratic Front era ng'ono naye yeewandiisa olunaku lwaleero okuba ng'avuganya mu kalulu ka bonna. Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Simwa Fred duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament from the Chifuma County constituency in Mukono District. Waliwo agambayo nyenya ku muti omubaka wa Nakifuma era ddako 226 231 nkomyewo ng'abatuuze bange bwe bansabye tinkomewo nesimbewo malirize ebyo bye balaba nti nno mu butuufu nabikwatako naye tebinaba kukuuka. Nakifuma tuyinza obutatunuulira nnyo bibiina yadde nga nabitwalayo era nembibaguza naye okusinga batunuulidde nnyo service
eva mu ofisi y'omubaka wa palamenti. Ku byobulamu ekyo tekiriko kubuusabuusa, buli ddwaliro eriri mu Nakifuma lirinamu omukono lwa bitanda 5. Mama kiti nzitaddeyo, enguudo nzikutteko nga mpita ku district ezeetaaga okulobingira nzigezezzaako nenkwata ne mu nsawo yange buli gombola n'enjiwa amafuta okulima enguudo. Ebyenjigiriza mu ofiisi yange nina abaana 7 bempeerera ng'omubaka wa palamenti. Amazzi amayonjo tekiriko kubuusabuusa mu Nakifuma nti nabasaba akalulu nga banywa na bidiba oba nga banywa na bisolo. Essaawa eno ndi mu kubagabira zibowaholo nga mpya. Wenjogera mu ofiisi nina mu bbowa 49 ze ngenda okusaasaanya mu magombolola gonna ge nnina 5 ne tawuni kanso 3. So abantu bange balaba nti ebyo byenkutteko bye sinnaba kuggusa kya nsonga mbigguse basobole okufuna ku saaviisi ey'enjawulo. Ng'ogyeko abo bwe tukubuulidde waggulu wayo n'abalala banno bonna nga boolaba ne bavuddeyo okulaba nga bavuganya ku bifo eby'enjawulo gwe Namukono nyogo olina okwesalawo okulaba ku bano bonna abazze okwewandiisa olunaku lwaleero olunaku olusembayo gwanigo n'osalawo okulaba ng'akiikirira disitulikiti eno ng'ababaka bava mu disitulikiti y'e Mukono bali ababaka 5 nga kuliko omubaka ow'omukyalo omu nga basigadde abana tulina balonda mu constituency 4 kale gwe Namukono kulina kuleeterayo byonna byonna nano boolaba leero abeewandiisizza. Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, 177, Nachin to serve, duly nominated as a candidate for contest for election as Member of Parliament in Mukono Municipality Constituency, Mukono District. Kwasaganya bulungi. Bannayuganda bangi babadde balowooza nti palamenti neesiimye okubaamu omubaka nga Ssemujju. Nsindika sigino nti olw'okuba Ssemujju mulirwana waffe, palamenti egenda kufuna Bassemujju 2 abagenda okwogera ensonga nga za buvunaanyizibwa. Naye ekisingira ddala obukulu kwe kubeera nti ekibuga kyaffe Mukono kibadde kifumbekedde entalo ng'ebigambo ebyogerwa byakuvumagana, byakuyombagana. Asabye obubaka bwa palamenti ate n'ayagala akole egy'obwa kansala. Asabye obwa mmeeya ate n'ayagala akole egy'obwero C1. Kale nze nga member palamenti agenda okubeera senior ku bo in terms of office. Ngenda kugezaako okulungamya ekibuga Mukono nga mpita abantu bonna abanaaba bayiseemu nga sifuddeeyo ku famire kimwe bavudde kubanga ekibuga Mukono ekitugatta kubeera ku nsalo za Mukono. Si wajja ovudde, si kibiina mwoli oba si ddiini mwokola ki mwoli. N'olwekyo obubaka bwensindikira bannamukono ke kaseera mutulowoozeeko ng'emigigi emito. Omuntu bw'aba yabeera kansala mu 85 leero ng'akyasaba memba ba palamenti, mazima ddala batakyalina kyasobola kuteesa mu budde buno kubanga buli mulembe gubamu okusoomoozebwa kwagwo. Naye ate Katonda buli mulembe agusitulamu abakulembeze abasobola okwenganga okusoomoozebwa okwo. Njagala tegeeza ab'e Mukono nti mu kiseera kino okusoomoozebwa okuli mu Mukono okwenjawukana, okw'okuvumagana, okw'okuyombagana, Mukama asituddewo omukulembeze omuto Mawanda Allan okuteekawo omuwaatwa ogwa ffenna okuddamu okukolagana. Zenze kamu beesimbyewo azze nga nzize kukiikirira kibuga Mukono. Bakandidenti bangi mujja kubeetegereza. Abamu bali ku revenge, abalala bali ku banyimye kaadi, abalala bali ku ki. Naye nze nasaba obubaka bwa palamenti nga bwe ngenda okukola. N'olwekyo nsabe abannamukono abaagala okuyombagana olw'okuba nti enjovu ezirwanira obusubi bwe bubonaabona ate mu lugero luno bannamukono bwe busubi temukkiriza njovu kubalwaniramu. Mwe mudde ebbali abaagala okulwana badde ebbali balwane balikomawo nga beeterezezza naye ng'ekibuga kyaffe tekiyimiridde. N'olwekyo nzize kukola mulimu ogwo. Naye ng'omusajja omulangira ekimu ku nsonga lwaki nzize ku bubaka bwa palamenti kwe kubeera nti nno nkulembeza ensonga za Ssaabasajja Kabaka. Kyewuunyisa nnyo nti Oweekitiibwa Katikkiro asobola okujja mu ssaza ly'e Kyaggwe omukulembeze omu olw'okuba yabwegera
n'akwata essente n'asasula bakawuula bajjeko emizindalo nga Katikkiro ayogera ekyo sisobola kubeera kyaggwe wano n'enkikiriza kubeerawo n'olwekyo kuba nkimanyi nti Ssaabasajja Kabaka eyatuweereza Kabaka ow'ebweru eye Katikkiro era bw'omuweebuula oba oweebudde Kabaka nnyini eyamukola ki eyamutuwa n'olwekyo nze ng'omusajja omulangira ava mu Ssekabaka Kateregga ekyo sisobola kukikkiriza tugenda kutambula ekibuga kino kyonna okuzzaamu abantu baffe essuubi naye n'okusingira ddala abavubuka baffe tuyitirizza obbakozesa obukozesa okutuwerekera n'otukubira enduulu naye oluvannyuma nga tebalina kye basobola kutufunamu sisobola kubeera mu paalamenti myaka 2 nennemerera okusongayo ku baana 3 be nawandiikirako recommendation bayingire waakiri mu kampani emu tekisoboka n'olwekyo ebyo bye bimu ku bindeese tetusobola kubeera mu Uganda olw'okuba tuvuganya gavumenti ne tuzira ne scholarships eza gavumenti okuzitwala ekyo tekisoboka gavumenti tujja kugivuganya kubanga oba oliawo bye bakola tetubyagala naye bye tuteekwa okufuna tulina okubifuna enguudo mukono zirina okufuna nga ziva ku senta tuteekwa okuzifuna wadde tetwagala gavumenti eriko asuubira okubeera nga MP addakoowa Mukono district Banamukono basuubiremu ebintu bingi okugyako ebintu biri byennoko okukola ebyensonga biteekeddwa okukola mu palamenti bagamateeka okulobingira abantu okumonitoringa and effective representation nina ebintu bingi abantu naddala b'emikono balina otusuubirako naddala nze nalumumera ku kirikwa kyo I never wanted to be out of this race because first of all sookera ddala Mukono is part of Uganda saawa eno tuli kulwanira eddembe ly'abaana Uganda ne Mukono inclusive kati olw'ekyo teekeddwa okubanga yimirira paka last nga tunoonya emirembe n'eddembe ly'abantu abanansi n'abantu ab'Emukono kati fa abantu ab'Emukono okusanga we were compromised kati olw'ekyo I'm here I feel I will not be compromised abantu b'Emukono basuubira ebintu bingi bimukyala musawo naddala nva Mukono sawo paka leero tukyabonaabona paka leero abakyala bakyafa nga bazaala naddala kati nze ddala nviira Mukono South wali ekizinga ekyo omuntu oba ng'alemereddwa okuzaala ku health center 4 waliwo ambulance gye baleese naye ambulance eri gwe omunaku tosobola kuteekayo amafuta kubanga yeetaaka speedboat gye batuwadde speed ambulance olina kuteekayo lita 10 ky'amafuta kati kumwe ani asobola okujjayo naddala munakyalo asobola okujjayo sente ezo kati gavumenti mazima ddala tulina okuteekayo gavumenti muninga ebintu ng'ebyo oba abireese ateekeddwa okukola ki okuteekayo n'amafuta kubanga Abannayuganda basasula emisolo gyabwe baganyulirawa neyanzege amanya nakintu Sarah nga maze okunominativibwa olwaleero ku ntebe MP Mukono municipality Mukono kyebensuubiramu ekisookera ddala njagala ogigamba nti nze eddoboozi lya Mukono era essuubi lya Mukono olunaku lwaleero ekisookera ddala ngenda kwempoweringa abakulembeze baffe mulabye nga council zitwadde tusuwalanga buli kaseera buli council weetuula wabeerayo emigere wabeerayo enguli buli kimu kyonna kibadde kibeera mu council awo kibadde kitulaga nti wabeerawo gap wakati w'abakulembeze honestly abali ku top kubanga be balina okugaidinga abaana abawansi n'okubaletera trainings ez'enjawulo okubabangula on what kino prevaidinga mu council naye kyo tekibaddeewo kyenva bonna tubadde tulwana buli kaseera tubadde ne failure wano eya service commission for a long time ng'ate abasinga bonna babadde ba pate emu ekyo kitulaga nti abakulembeze si beetegefu
kututwala mu maaso nga Mukono oba ebisaanizo tebabiyina ebitutwala mu maaso so bwe nabampiseemu ng'omubaka ngenda kusooka okwempawalinga abakulembeze baffe mu councils bakole ebyo ebituufu bye balina okukola monitoring ebadde ebulamu tebamonitoringa bintu twakirabako nga leaders of opposition Honorable Mpuuga ajja mu districts ez'enjawulo alabise government was that necessary nga tulina ababaka mu bitundu babasasula kukola ki ekimu kwe emirimu gye balina okukola so balinga tebagikola kyova olaba tubadde neddibudde nennyo bwentyo neŋŋamba nveeyo ekyokubiri nga mmaze okubangula abakulembeze baffe njagala okukwatira wamu obukulembeze bwa Mukono bwonna tulina business fraternity tulina abasomesa tulina abamakolero tulina amalwaliro tulina abenzikiriza ez'enjawulo tulina n'ab'obuwangwa naye waliwo gap nene nnyo wakati w'obukulembeze obuli mainstream obuli political ne bana abantu bonna so we tunakwatira awamu ne tubaleeta on board kitegedde kubanga gavumenti erina bintu byetasobola naye nga bagaga baffe mu Mukono babikola ki babisobola who is there to lobby ani ayiwo okubaleeta awamu to spearhead collaboration tabaddeewo wano mu Mukono